kucheyo joli. Yera kucheyo mukwana. Omwana wange namuwadde simu. Yera kugamba mama. Tamana biwadde kera kasira bwati. Omwana namuwadde simu. Obadde twogera namubuuza mutuuse wana ngamba simanya tumubuuze solitoni. Naye kirako data. Nsobola okufuna GPS. Mukama okuddamu okukuba essimu omusajja omusajja ng'abuuza omubuuza nti nannyini simu ali wano. Afudde dda bali mu kiwonvu. Abaana b'abantu babalabe nga weebali. Bategeeza nti abaana baffe weebali abalamu babakomyewo abantu tebaagala kyokka ekomyewo abaana b'abantu abasigaddemu mubakomyewo mu bantu tulina ennyonyi wano omuntu omu agenda kunyonyemu ng'agenda Amaziga n'emiranga gikyagendera ddala mu maaso ku ssomero lya King David. Oyo omwana gwe mulaba bambi y'omu ku baasimattuse. Oyo gw'oli mu kubeera ng'olaba y'omu ku baakasimattuka neera nga yaakatuusibwa e Kampala. Mukama Katonda wange. Atali muzadde tusogenda asobola kitegeera. Omuzadde eka yayinza osobola okutegeera embeera banene mwe bali. Omutali muzadde togenda sobola kitegeera naye omuzadde yagenda osobola Mukama Katonda nga n'abamu paka kati bannakonfaaminga baana baabwe oba balamu oba bafu paka kati kubanga ne bbaasi endala zibadde tezinnatuuka. Mukama Katonda eno story ngenda sigala ngikuwa gwe kyonna okola subscribe nga notification bell ebisigadde obitulekere.